Badde ngambye Mami Carol nti wabanga talina mubeezi nze nina mutabani wange first born ate asomyeko ate muvubuka mulungi ate height benkana. Wali otuuseko mu mbeera mu gino emyaka 6 n'owulira ng'oyagala kuta media ekutamye ki ekyatuukawo? Guno omwaka gwennyini nina sibakyali bange, nina abantu abalala abakola emirimu abamu ku ffe gye tukola abankolako amawulire nga tegabangayo nga tebalina na evidence waako, naye gaagenda ne ga-affectinga famire yange yonna nti abamu twatuuka ne batwala ku bitanda just because of oli kujja ng'ayagala numbers, alina bintu bye byayisaawo nakweyisa linnya lyange kubanga lyeri aliko numbers maybe by that time. Naye repercussions ezaavamu ate kosi zaagenda wange. So around that time, I really just wanted to get home. Oyagala kino kyokoze olwaleero omuntu kyayita atya Mbufunze? Mubufumbo, celebrating 6 years on TV. 6 years on TV. That's how I chose to celebrate this year. TV okugiyingira nze bwali buzibu nnyo. Challenge size wayita ng'oyingira TV. Buli mwana muwala abamu ffe batusaba oluusi kasente abaana abawala abasinga abasaba ebirala. I won't lie. So natukira okugenda ku my first TV show that was live where abantu tebasinga okumanya omwaka gwe natandikirako okubala. Nali already an actress, nali nkola ku National Theatre, nali stage play actress. So omuntu omu gwe nali nzannya naye by that time yali one of the producers ku TV channel sokera wa Nation Media. So ye yandikomera nangamba eno tulinayo screening, oba owulira jango geze nengendayo mukama nanyamba nepita because I was already an actress. So that is how my journey started. It was clean and fair. Just najja nenkola ogwasooka ne banzizaayo nenkomawo olunaku olwokubiri nenkola screen test and I got the phone. Abaana abali ku campus ne institutions ez'enjawulo naye nga okukola nga nakamala senior 6 papers zange okitegeera nakola mu form back nali nakamala papers za agriculture netandika oyiriba nemala vaaka nga onkyabere wa kitange senior 6 weyagwawo ekisi kyeŋŋamba omuwala omulala okola, but that was my life. Nti nze we namala papers za senior 6 already nga manyi wengendo osula manyi n'emirimu gyengendo osooka okola because I was already writing poetry. So kyokola natukirawo ku National Theatre era wenkyo nasinga okumanya abantu abasinga ba Fan Factory baani bona nabamanya through that process nenvaawo nenzira ku TV. Challenge. But not putting yourself in a comfortable spot. Kubanga abaana abawala abamu abali eyo naddala bali ku campus amanyi kasita ndabika bulungi, kasita ninaka accent, kasita biki ebintu ebyolumu tebisobola kusustaininga si bye bitusustaininga. Olina okuba original, olina okubanga omulimu gw'ogwagala. Wali otuuseko mu mbeera mu gino emyaka 6 n'owulira ng'oyagala kuta media ekutamye ki ekyatuukawo? Guno omwaka gwennyini nina sibakyali bange, nina abantu abalala abakola emirimu abamu ku ffe gye tukola abankolako amawulire nga tegabangayo nga tebalina na evidence waako, naye gaagenda ne ga-affectinga famire yange yonna nti abamu twatuuka ne batwala ku bitanda just because of oli kujja ng'ayagala numbers, alina bintu bye byayisaawo nakweyisa linnya lyange kubanga lyeri aliko numbers maybe by that time. Naye repercussions ezaavamu ate kosi zaagenda wange. So around that time, I really just wanted to get home. Olaba kweri no nsanyuse nnyo okukikola kubanga I wasn't sure if I would even make it to 6 years. Omwana akusabidde wano bwa president ebintu bituukirira ate essaala y'omunaku Katonda agamba agiwulira nnyo. Omwana akusabidde bwa president engatte ezo ziwulira senga mukama abaakireesi. Ebintu bya politics nga si bintu byange nnyo mbikola ku ssomero mu masomero naye politics mu bintu bye nnina mu plani yange ey'omu maaso mbadde sibirabamu. Okwa kansala obwa MP ebintu bwe bityo nina ebirala byenkola essaawa zinene byemplanning okukola naye ekyo tekibaddeemu maybe wekinaatuukirira nja bagamba naye essaawa zino tekiriimu era sikikoledde ekyo nja celebrating. Wegamba essaala ogikubye fire essaala Mukama bagamba leadership comes from God. It comes from God. Okay. So Mukama yasalawo ebintu mbyeyo.
kaseera kano otwandibadde tulowooza tino wandibaddewo omwami akuyimiridde beside nga tetumulabye naye bamedia mufaaki mufaaki tukwagala olikyaliwa yes timufaaki buli omu gwe musanga kye mumubuuza ate mbalage gwe siina tolina wennaatuusa nja bayita naye nga gyali gwolaba wennaatuusa nja bayita omwami musikati tabaddewo mu kino ekyo temutiŋŋana lwaki leero mutiŋŋanye? This was my event. I was celebrating with my people. Since it's a must, you know. It's not your person. Ngamba abantu bene, abantu bange katamba bera kamoto. Ate manyi nti no. I keep ekintu so nkoyeno chidda. Just nga mukwano go kale. Nze nkolagana ne cat because he's my friend, because he's my business partner. He's the king of the mic, I'm the queen of the mic, obatuyitanga tukikuba, and that is just about it. Tekuli kintu kirala. Okitegeera. We are friends. We do normal things like any other friends. We hang out. We work together, we help each other grow. Full stop. Wayingira media ng'omulaba era nga mwali kugina emyaka 6 kigambo kibenzo omugamba. Mulabye mu kino emyaka emirala ekisembyeyo which means nayingira waali nga alina byakola nga nange nina byenkola. Just twagenda ne tulinkinga up nti some of his interests are my interests. Emirimu egimu gyakola nange gyenkola, ali mu events, ali mu MC, nange byenkola, ali ku TV, ndi ku TV. And you have the same vibe. Nemukwatagana. Baani abakuyambyeko olaba nga kino kituukirira? Wanekamocha, of course community yekamocha yonna at large. Wanga mnange community weba tekusiimye era waliwo ebitasobola kukolera. Nina abantu abamu of course ekifo kyetulira mwe mukisanze eno ye TLC kyekifo nga kyebateekawo ekyabavubuka ekamocha kyebataddewo okubeera nga ate baterezaamuko ku bavubuka ababeera eno. TLC, it's like their youth center. Yeah? So TLC yetukozeeko okubeera nti kyetusobodde okugabiramu peacefully ne tubeera nga tukwasaganya ensonga zino. Then nakoze ne leadership ya kisenyitu mukyamuka abo nabo ngenzeeyoko nendabako ku families ezimu entonotono abantu abatasobola tambula kujja ate eno ku community. And then basically outside nkoze ne of course my friends Daisy Kala, my students bensoma nabo at School of Journalism. They contributed a lot. Balese sukari, balese Colgate, balese amata, balese ebintu bingi. So byonna byonna tebivudde mu nsawo yange. Badde ngambye Mami Carol nti wabanga talina mubeezi nze Mutabani wange first born ate asomyeko ate muvubuka mulungi ate height benkana n'obulungi ndowooza bafaanana manyi awali laavu omuntu wabeera ne laavu bafuuka nga baluganda nange ebintu ebyo nabagamba ne luli wendiba ntuuse ng'omwana w'omukazi mulabyeko nja kujja mbagambe nze kasitasiima omuzadde kasitasiima Mutabani ate nze mutegeerera Mutabani wange ali myaka 27. Mutabani we twenkanya emyaka sobola kwagala mwana gwe nenkanya myaka njabaddira part 2